Kaakati mazima ddala abalya ssente z'Abakadaama njagala otunuulire engeri Bakadaama bye bayitamu nga bakola ssente mmwe ze muddako ne mulya. N'oba bbaawe n'akusindikira ssente n'oziwasaamu omukazi omulala. Ne mazima ddala nga mukazi wattu ali ku ddungu alabirira kisaanyi, kyalabirira ng'omwana. Kakati njagala otunuulire Kadaama ono. Kadaama ono yabadde ali awo nga boosi we tamuleetera ekisaanyi mu kakopo. Omuwala bwe yaleese ekisaanyi mu kakopo ne bakiwa Kadaama. Ne bamugamba ekisaanyi ekyo olina okutandika okukirabirira ng'omwana. Ekisaanyi ekyo kirina okulya kye kisookera ddala. Buli lunaku olina okuba nga buli kaseera okiriisa, kirina okulya emmere, kirina okuba nga buli kaseera nga kisanyufu. Ne bamugamba ekisaanyi ekyo olina okukinaazanga, tekirina kubanga kikyafu. Ekisaanyi kiba kyekoledde ppupu, olina okusangula ppupu w'ekisaanyi, okiyongoose bulungi nnyo, okiyooyoote, kirina okuba nga kitukula. Ne bamugamba ekisaanyi kino kirina okunywa, olina okuba ng'okinywesa nga tekiriwa nnyonta. Ne bamugamba ekisaanyi kino olina okukirabirira ng'omwana. Ewaka Kadaama alina abaana abaalabirira, yabafumbira, yafumbira bamama n'okukola emirimu emirala. Kati ku mirimu gye baamugatiddeko omulimu gw'okulabirira ekisaanyi. Omanyi bino ebisaanyi ebinene bino bisekkesa, ebinene ogusaanyi nga gwawukula ne guwola, gusooka ogulabe. Ogusaanyi gunene naye ssebo omuwala bwe yamugambye olina okulabirira ekisaanyi ekyo, olina okukirabirira ng'omwana. Kirina okunywa, kirina okulya, kirina okunaaba. Nga Kadaama amala akusindikira ssente ze ng'oli bbaawe, ng'omala oziwasaamu omukazi omulala. Azimbye akayumba ke mukazi wattu ng'omala okawasaamu omukazi omulala, naye nga laba ebintu by'ayitamu. Laba ebintu by'ayitamu olyoke odde ku ssente ze ozirye. N'abalala muli eyo mwenna mwanyiiga olw'okubanga Kadaama takuweereza ku ssente. By'ayitamu obimanyi? Embeera gy'ayitamu ogimanyi? Bannange musaasire ku bantu. Musaasire ku bankuba kyeyo, musaasire ku Bakadaama. Temulowooza nti gye bagenze baba bagenze kunoga bunozi. Olaba gwali wano e Kampala otunula butunuzi kisaanyi n'odduka emisinde, kati ono alina okukirabirira. Ebyo bye yeekoza musimanya kitya tebiriiyo, birina okukoma, alina okukirabira bw'aba ng'ayagala omulimu. Kamukutuuseeko mwewulirireko naye gaamuwedde mukazi wa lutamanyi kyakukola na kyakuzzaako. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuka ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Baana mmwe mwasiibye mutya? Mugyebale mwebale ekola. Baana mmwe leero bankubye ku surprise. Kambalage surprise banange omuwala. Baana mmwe surprise yiino. Ekyo kiki ekyo? Bankubye ku surprise ya kisiisa. Oba ngyatandikanga kulabira bisiisa baana mmwe nze Didi. Omuwala butalikula. Maama omwana aviire era akalakala mumulini surprise. Baana mmwe nze kino kimpoireku surprise ya kisiisa. Baana mmwe n'ebyokwogera bimpoireku nze. Tirijja alabirira kisiisa, tirijja akitaako keya, tirijja kulabirira bantu. Nsiimuula enumba, ndoze engoye, ate nteeku n'okulabirira ekisiisa baana mmwe bbe. Baana mmwe omuwala butalikula. Aviire ere ng'akaagala, muline surprise. Koze maama njiira obuyikola ku kisiisa. Banange ntandike kunaazanga bisiisa kabiri. Emirimu giri kumpuuba, kire kiri kumpuuba kabiri, ntandike gwa bisiisa. Wali ako bati bamuleetere pusi. Simanyi bagigulire pampa kozi bikoze bitya. Mbwe ekisiisa kya mwana era olina okirabirira era titakitabula ku manyoko. Kaakati nga tonalya ssente za muntu,
olina okutandika okusooka okumubalirira. Bannange mufunenga ku kisa mu mitima gyammwe, muvaluwingenga entuuyo za bannammwe, bannammwe muvaluwingenga entuuyo zaabwe. Temubakozesa bukozesa ku lw'ebigendererwa byammwe, nabo bagenda ebweru nga balina ebirooto by'okutuukiriza. Temulowooza nti Kadaama bw'atuuka e Saudi Arabia aba agenze ku muti gwa kunogako ssente, nedda. Bayita mu ttanuulu okukoola ssente ze bakola. Abamu bafuna emitwalo 9, naye ng'emitwalo egyo 9 agenda okumalako olunaku nga n'omugongo gumuluma. Abamu tebakyasobola kutambula olw'emirimu gye bakola. Abamu tebakyasobola na kutuula olw'emirimu gye bakola kubanga bamenyeka nnyo. Naye Kadaama munno oba mukazi wo oba sisita wo oba mwana wo n'alyoka akusindikira ssente gwe n'oziddako ng'oluusi ebintu by'ayitamu naawe abikunyumiza. N'akugamba oba oli maama we n'ogamba maama mpita mu mbeera bweti ne bweti ng'okimanyi bulungi nnyo naye n'odda ku ssente z'omwana wo n'ozirya. Obanga mukazi wo n'akugamba mwami mu butuufu ebintu bye mpitamu eno bibi, mpulira sikyasobola na kutuula, n'odda ku ssente ze n'ozirya. N'oziwasaamu n'omukazi omulala. Kale bantu mmwe Kadaama bw'akeera ku makya n'akuloga, temutukaabirira abatalina musango gwakoze kubanga asooka n'atunulira ku bintu by'ayiseemu nga li Saudi Arabia eyo, kyokka n'akomawo e Uganda n'alaba ate embeerere gy'agenda okuyitamu. Ayise mu Saudi Arabia ng'Omwarabu amucunya, atuuse e Uganda atukidde mu stress, wawasa omukazi omulala, ennyumba ye oluusi yagula kapolotike. My goodness, nze sinenya Kadaama yenna akeera ku makya n'akola omuntu ekikyamu alidde ssente ye. Ssente tekoleka. Omuntu wano e Kampala omulaboozi mitwalo egi n'agikuluma n'omuleetera poliisi. Naye omuntu n'akulya obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Omwezi gw'e Saudi Arabia omanyi nti bakadaama basabira busabiriza omwezi guyiteko. Abamu banaaza mirambo. Kati kankubuulire kino, bakadaama abasinga obungi banaaza mirambo Saudi Arabia, banaaza mirambo. Bamu banaaza mirambo ng'Omwarabu alina omulambo mu karuumu nga Kadaama gw'alina okunaaza nga gwe mulimu gwe. Abalala balabirira kapa ng'agirabirira ng'omwana. Abalala balabirira misota. Nze nalaba Kadaama bannange nga bamuwadde omusota, ng'omusota gw'alina okulabirira. Alina okunywesa omusota amazzi, alina okuliisa omusota emmere, alina okuguwa amata, ng'alina okugulabirira ng'omwana. Kati njagala otunuulira ono bamuleetedde kisaanyi. Oyinza okubiraba ng'ebyokusaga naye nga bya ddala. Ebintu bino bya ddala, temubireetamu kubalaata. Ebintu bino abaana babiyitamu. Gwe oba Mukama ayinza okuba nga yakuyamba nga wafuna abawalabu abalungi. Muganda wange, buli omu alina ebintu by'ayitamu mu nju ye. Buli omu alina ebintu by'ayitamu mu nju ye, mu kiyumba gy'akolera ebitali birungi. Ono bamuleetedde ogusaanyi. Agasaanyi ago abatagamanyi, agasaanyi ago gatera kubeera ku miti eno e Kampala, eno e Uganda mu kyalo. Bitera nnyo bbeera mu kyalo kuba njukira eno e Kampala nze ndwawo okulaba ebisaanyi, sijja kukulimba. Naye agasaanyi ago gasekesa. Batugamba edda mbu bw'okitunulamu ennyo buli kiyinza okukugenda mu nnyindo muno. Emboozi temugijjukira kubanga baagibagamba nti ekisaanyi ekyo bw'otunula ennyo bw'okitunulamu ng'okoze ennyindo bw'oti, kisobola okukugenda mu ki? Kisobola okukugenda mu nnyindo. Agasaanyi gasekesa, ago aganene, oso kiyita ekisiisa. Mu Lusoga bakiyita kisiisa. Muganda wange, my goodness, abaana bayita mu bintu. Musaasire ku bankuba kyeyo. Musaasire ku bankuba kyeyo. Nabo batudde ku ttanuulu gye bali. Batudde ku ttanuulu gye bali. Si byangu n'akamu n'ak'eddagala. Omuntu bw'akusindikira ng'akasente ke kavalyowinge. Omuntu bw'akugamba nti omuntu mpita mu bino, vayowinga entuuyo z'omuntu. Temulya bwe mulaba nga Kadaama yaloze omuntu, asooka n'ajjukira by'ayiseemu, kyokka ate n'ajjukira bino by'ayitamu eno e Kampala, olidde ssente ze. Lwaki takusuula eddalu? Lasita gafulula. Ate nga nange mbeera ku sayidi ye. Nange mbeera ku sayidi ye, akusuula eddalu. Okitegeera? Okitegeera ekintu ekyo? So embeera y'obwetyo bw'eri, mbeera si nnyangu, naye
Kadaama oba anaatandikira wa mukazi wattu okulabirira ekisaanyi oba anaatandikira ku ki naye ng'alina okulabirira ekisaanyi ekyo oba ayagala oba tayagala oba ayagala omulimu alina okulabirira ekisaanyi ekyo alina okukirabirira ng'omwana alina okukirabirira ng'omuntu kati buvunaanyizibwa bwe mugamba Katonda ono Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mwebale kuba nti ate mufollowinga tanaba kuba nti ate osubscribinga genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga osobola okuba nti ate tosubwa buli video gyemala kutereddeyo ng'ate ogyefuna bulambalama mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba peace and love